Hajjati Zuula kawedde mudda anti ababadde basinga okubeera nga bamuwagira ababadde basinga okubeera nga bamulwanirira batandise okusala eddiiro mpola mpola nga bonna basala badda wa Hajji Ali. Kankulage akatambi kano n'oluvannyuma tweyongere maaso. Ensonga za Hajjati ne Hajji zaawudde obufumbo bw'abantu zitabudde ab'emikwano. Bannange nze sigenda kutuuka awo ku bintu bye sitategeera. Leero sitoolekeera etambula eti enkya neekeera ng'ejja bw'eti nze atali mulamuzi lwaki njawukana ne be nazirunda nabo? Kati nalabye lolomodo wange president to be Honorable Nsereko Muhammadi ng'ali ku side gye sitaliiko. Banda babatya nga mpisa mu Honorable Gali. Bannange nze ensonga za Hajjati nziteeredde wano sigenda kulwawukana n'abantu bananyambanja. Kankole byentegeera. Nze siri looya, siri mulamuzi. Lwaki neekulembeza nnyo mu nsonga zino? Bannange, abalirwedde n'okwawukana n'abantu eno diversion oba yajja kutwawula n'abantu batwagala nnyo. Yajja kututabula n'ababiravudi wano simanyi. Naye ng'amazima gennyini nze ekigaali kya Hajjati n'ekigaali kya Hajji ne Nisa nze njibuukiddemu wano abeeyongerayo ne keesi eno mweyongereyo bwe mulitabanguka n'abantu kuba someone called me kuva mu famire yange yambeererawo nnyo nangamba naawe osazeewo obeere mu buyabuya nengamba kati ono mwanukula entya sigenda kuwemula baŋŋanda ku lwa bintu byaliwo gye saamanya era Hajjati nkutadde bwe byengeeta nansi na sitoolezo na Hajjiwo na Nisaawa mmwe ebyo bye byange kangende nkole byentegeera. Kankole byentegeera eby'okutwala abantu ebweru. Awo kati wensimbi amakanda. Era omwana omuwala. Yes, buterevu yono ye mukulu Calvin Kayanja era nga y'omu kubabadde ku ttiimu eya Hajjati Zuula. Y'omu kubabadde bali mu kuyiirawo Hajjati Zuula omubiri era nga wetwogerera essaawa eno yandibanga yasudde dda tawulo yandibanga essaawa eno wetwogerera yasaze dda eddiiro nadda ewa Hajji Ali. Nakugamba zino ensonga zo zirumyamu ko ku mutwe era oba nga toli mwetegefu kulumwa mutwe oyina okubeera nga munnanga ate ozeesonyiwa kubanga buli luuyi luleeta content agezaako okuba defendinga. Bw'otunuulira oluuyi lwa Hajji oyinza okugamba nti ate be batuufu n'otunuulira oluuyi lwa Hajjati n'ogamba ddala kituufu Hajjati ye mutuufu kwegamba bw'oba nga toli mwetegefu kulumwa mutwe ensonga zino obeera oyina kuzivaamu buvi. Ne Honorable Namboze ayina byayogedde. Kankulage katambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Waliwo omwana yasobezebwako bonna bamwerabidde bali ku nsonga eziri personal. Olidde kakati ndaba ebintu biserengesa ate bigenze walala. Bannayuganda basiiba bafumba mitwe kugenda bweru. Mukwagala ogende bweru bakola ebintu bingi nnyo ebiri ebweru w'amateeka. N'abo abampuliriza wadde wano abali eyo munsize bweru bamanyi engeri gye bagenda. Kati Hajjati Zuula okumuddako mbu nno wakola bw'oti wafojinga bino ebyo bannayuganda bangi babitambuliramu. Ekigambo eky'okutaasa omwana kirabika kivuddewo. Ate bagenda kutukola bubi. Gye bujjayo abakazi bajja kutya okuddamu owaaba emisango okuwaabira abasajja abasobya ku baana. Kubanga kati kibange ekigamba munnange sijja kuloopa tebagenda kunkola kye bakolani Zuula. Naddala ffe abakulembeze twalyowaza okubeerako oludda ku nsonga eno. Nze kye nava ngamba nti ensonga eno ya poliisi. Ise poliisi. Tuba poliisi mbasaba munywerere ku bintu bino. Nayenza okulaba Hajjati Zuula zeeyo ajjeyo Kurani ey'ekitiibwa ali ku YouTube alayira. Kakati tulinga abagamba nti n'omusango gw'omwana tugenda gwoleza ku gundi mu social media. Naye mukazi wattu omulaba nti naliko pressure y'amaanyi ennyo emuteereddwako just because yayogera ku mwami ono. Nedda bannange tubeere benkanya era tubeere beesimbu. Omusango guno tugulekere kooti, tugulekere poliisi eguvunaanyizibwe kate nammwe abapoliisi ensonga mugibuulirizeeko eggwe mugijje mu ddiiro. Nze ndabya obagamba simanyi tugenda kwesonda sente kusimanyi kusabira Hajji Beiro. Kasita omuntu mumujjayo mu mbiranye ekimu ku bintu ebisobola okummisa omuntu Beiro
kwe kulaga nti bw'anaagifuna ajja kujja atabangula okubuuliriza. Wow. So ne Haji naye ate tasaana kusibwa musajja wattu ne nga amateeka gamukkiriza okweyimirirwa naye agaanibwa okweyimirirwa olw'okuba nti n'ensonga zifuuse za social media. Nze ndowooza nti nno buli muntu yenna omutegeevu yali badde afuba nnyo okuwozesa omusango guno ne kulema kubeera mu social media kuba social media terina busobozi buwuliriza nsonga zino nezisalawo bulungi. Ekyokubiri nsaba abakulembeze tusigale mu kifo kyaffe ekyobukulembeze tekijja kikyamu kibi kiswaza kinafuya omukulembeze okudda mu lujjudde oyombagane n'omukubo bokulembera ng'ate omwewerera n'ebigambo ebingi bwe bityo. Sagala nabyongerayo nnyo okusukkaawo mukulu Nsereko mwanyinaze akimanyi muwa amagezi nga mwanyina mukulu we mu myaka nini mbukulembeze buno obwenseera ndi mukulu we. So nze mbadde nsaba atuyambe aleme kudda mu lutalo lwa kika kyo na muntu nga Hajjati Zuula yaba yewanudde nnyo alina ennamba ye mu abaasigala ng'omubaka wa parliament. In fact ye alina kugamba poliisi nti poliisi kola investigations zino naye kakati ye bw'agamba tugenda kunoonyerezaako tojja kunsobola nze ndi mulalamuko kyandibanga alina bye yamugambye oba oli osigo by'otambuulidde kubanga omanyi oluusi tusala ogwakawala nga tetunnawulira gwaki gwakalenzi naye ku bitono byempuliddeko saagala nakweyongera kuwulira tekikola mubaka wa parliament ow'eddala ng'erya Muhammad Nsereko kudda mu lujjudde ayombe n'omuntu nga Hajjati Zuula naddala nga Hajjati Zuula ali mu kulwanyisa kikolwa kya buliisa maanyi ku baana abato. Tulina duty okuprotectinga abaana abato. Let it be police after investigations etubuulire oba Hajjati oba Haji bamukola ki bamuwaayiriza. Yes, buterevo yonno ye mukulu Honorable Betty Namboze. Nga we mukimanyi olunaku olw'eggulo obutambi bwayitinganye nga Muhammad Nsereko Honorable ng'agezaako okubeera nga adifendinga Haji era nga yakakasizza nti yagenda okulembera abalooya abagenda okubeera nga bawolereza Haji mu kooti era nga abasinga abatiimu Haji bakisanyukidde nnyo ne sekusanyukira yenna olw'ensonga bafunye looyo omukukunavu mu musango guno nga bwe bukimanyikiddwa. Omukulu Honorable Nsereko Muhammad y'omu ku balooya abaali ab'amaanyi ennyo nga bw'okiwulira era nga is a professional lawyer kwegamba nga basanyufu nnyo okubeera nga looyo ow'amaanyi bw'ati agenda kubeera nga yeenyigira mu musango guno awolereze Haji. Wabula kino tekyasanyusizza ab'oludda luli olwa ttiimu Hajjati nga bagamba ayinza kikola atya ono Muhammad Nsereko n'abalala ne bavayo ne bagamba Muhammad Nsereko abiyingiramu nga ani looya waawa. Abasinga abayogedde ebyo babadde tebakimanyi nti ono Muhammad Nsereko looya nno omukukunavu, looya aggumidde, looya ow'amaanyi ennyo nga bw'okiwulidde. Mu batali bamativu nsonga ya Muhammad Nsereko okwenyigira mu nsonga za Hajjati Zuula ne Hajji Ali mwe muli n'omukyalo ono Betty Namboze nga bw'omuwulidde ayogerawo mu katambi akavuddeko ng'agamba nti ensonga zokka basanya omwana tuzibuusizza amaaso ate ne tubeera nga tuyingizaamu ensonga ezitalina makulu wadde yadde ensonga ez'okubeera nga tupiininga Hajjati okubanga munnanga ate ono bagamba nti muyaaye, bagamba mbu ate yabba ebyapa, bagamba mbu ate eno simanya ayina national IDs 3 kwegamba ebyo byonna tubikutte ne tubiyingiza mu nsonga zino ne twerabira ensonga enkulu ey'okubeera nga omwana we Nisha yakabasanya yakwatibwa era nga eyamukwata si mulala okuggyako omwami ali essaawa eno mu Komera Ekigo. Nno ba social media in-laws batabukiddemu ku Honorable Betty Namboze nga bagamba nnyabo zino ensonga wandibadde ozeesonyiwa kubanga tomanyi wa gye zaakola ki, tomanyi wa gye zaava. Ne bamukakasa nti omukyala
Hajjati Zuula ye yaleeta ensonga zino mawulire era yazikuumidde ne mawulire, so webiba bitambudde nnyo ng'abantu buli omu atandise oleeta endowooza ye ezasitudde ne Honorable Muhammad Nsereko tekirina buzibu wadde yadde n'akatono. Omukyala ekisooka ensonga yaziremeza mu mawulire, buli lukya akola interview eno akola eri, kyokka ng'ekisinga n'okumalamu amaanyi omusajja gwali mu kubeera ng'agenda alaalaasa mawulire essaawa eno wetugerera ali mabega wa mitayimbwa. Bweba justice at least agitambuddeko akatono nti omusajja ali munda, tulinze bulinzi kooti ekoleki, tulinze bulinzi kooti etuule. So ba social media in-laws nga bateesa omukyala ye yandisooso sirika n'akola ki n'abivaako. In fact teyandibirese mawulire. Akageri gye kiri nti ensonga olwedde baali batandise zikwatako nga n'omusajja ali munda mu Komera yandibadde takola ki tabireeta mu mawulire. So omukyala mu byonna nga ba social media in-laws bagamba ye musobya olw'ensonga ensonga azikuumidde nnyo mu mawulire, akola interview eno n'eno n'eri ng'agezaako okulumiriza Hajji. Kati n'abantu baba batuufu bwe bavaayo ne bawolereza Hajji atasobola kubeera nga yeeyogerako essaawa eno kubanga ali mabega wa mitayimbwa. Nsonga nno bwe zityo bwe ziri zikutte wansi ne waggulu eza Hajjati ne Hajji, era nga bw'ozeesimbamu nze nagambye bw'oba oli wa mutwe munafu wandibadde ozivaamu kuba zo ekyamazima zirumya omutwe. Ennaku z'omwezi 3 omwezi guno Hajji asuubirwa okubeera ng'agenda kuleetebwa mu kooti abeere nga asomerwa emisango gye, bwe batyo abalamuzi batandika okubeera nga bawuliriza omusango gwe nga bagezaako okubeera nga bafuna final judgment. Naye katusabe ekisinga kiveeyo, katusabe obukakafu, katusabe amazima gazuulibwe, era Hajji bw'abanga ye musobya asibibwe, bw'abanga ddala yakwata omwana asibibwe kubanga kigambo kukwata kigambo si kyangu wadde yadde n'akatono, ate ekigambo ekirimu omwana atanneetuuka awo Hajji biba bibi nnyo era abaasana kusibibwa. Naye Hajjati Zuula bwe kizuulibwa nti ddala abadde alimba ng'agezaako okupiininga omwami ono okusobola omubbako ebyobugagga bye, kituufu asaana kukomererwa. Katulinde tulabe wa gye binaggwera. Kale nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, olaikinge, okommentinge, ate era osharinge. Twera okutaninga on notification bell yo bw'oterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, njongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.